oli ku SML News UK nkwaniriza nnyo nnyini ddala pulogulaamu yaffe eno The Inside Out bwe tubeera n'abanene mu kusunsula ensonga ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe. Nkwaniriza we bali kuwuliriza bali kugoberera njagala kusaba olikinge osharinge okomentinge ate njagala okujjukisa mu ngeri ey'enjawulo nti nasazeewo ne bannange bwe tukola nabo emirimu gino okugabana obukugu bwaffe nammwe. So omuntu yenna oba okyali muvubuka muto muwala oyagala kuyiga ebintu mu mawulire bye tukola gamba ng'okwata kamera photography, videography, video editing, graphics, news anchoring, news reporting, news writing, ebyamawulire mu bbanga ettono myezi 3 ku 6 ku nsimbi entono mu budde bwo osoma ku makya soma lwaggulo weewandise naffe ku SML News UK essimu eyo gye bataddeko gy'oba okuba jangu tukuteekereteekere. No wonder oyinza okuba no matter oba wasoma koosi ndala oyagala okwongerako eno obanga oyagala kugenda kusoma mu mawulire. Koosi zino entono ziri practical otandikirawo oba oyagala kusoma kamera kuba kifaananyi mu myezi 6 oba ng'oyize okukwata kamera ogenda okole. Mmwe abeetaaga internship olina we wandyetaaze okukwata ku byuma babikusomesa mu kibiina ne byagala practical okukwata ku kamera zino video bye tukola practicals. Internship opportunities we have them. Tudala kunoonya jangu tulaba bye tukola. Kale nkwaniriza mu yaffe olwaleero The Inside Out nze Sir Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. General Moses Bigirwa munnabyabufuzi kati ow'erinnya yakava mu kalulu kubaka bwa Parliament mu kibuga e Kamuli kaataasobodde kuwangula. General Moses Bigirwa y'omu ku bannabyabufuzi abato abakula be muliramu obwesige gwe tulina olero mu The Inside Out era mwaniriza njagala akubuuzeeko. Abatulaba abalungi aba SML News UK ate ndi musanyufu okukomawo wano lwa Mande lwa leero lunaku luli public holiday bannaffe balina engeri gye balukuzaamu maye bwe mubeera mu power nga gurupu yammwe yekutte obuyinza waliwo bye musoosowaza okusinza ku bye muyisemu. Kakati olwaliwo luyita Liberation Day. Liberation bw'ogibuuza bannayuganda buli omu akudda mu bibye naye nga waliwo abali liberated era olwaliwo beesoloozezza balina bye balya balina bye banywa okweyozaayoza okubeera liberated. Good. Yoyo General Moses Bigirwa. Katutambule tuti. So Bigirwa bw'oga nti waliwo abali liberated oba otegeeza ki? Gaali meenunula eggwanga lyeenunula basobodde okwesimbawo mu kalulu ne kaggwako nga tolina kisago ne kakitawera. That's liberation for democracy. Otambudde okuva ewuwo paka wano teri akubye ku mukono. Bakumanyi nti oli omu ku bantu abatayagala Museveni, outspoken Museveni critics. Naye olya onywa weebaka bulijjo kwe kwenunula. Oyinza okuba nga ssente onazifuna but it's not all about money. The freedom to speak, the freedom to move, the freedom to live, that's liberation. Ate gwe ate okidescribing nga bulala si kyekyo ekyabali si kyekyo gwe kyoyogedde kirala nnyo. Bali bo bamanyi kyekitegeeza kibayita liberation. Era simanyi mukolo bagutaddewo olwaleero guli kololo but bw'ogenda n'otunuulira tent abagituddemu
ojja kutegeera liberation kyetegeeza. Gwe byoyogedde ate ebintu tobirowoozanga nako bituufu bitono nnyo. byenjogedde si bituufu. Ebimu biri God given, ebimu biri God given nga tewaliwo. Kati ebintu nga okuparticipatinga mu elections, there was an election 1962 kyogayo no tiimu ya kirala mukaaga yali kuteekateeka. In 1980 there was an election, but ensonga ate ezaafubutuka mu 1980 elections zennyini gerrymandering, blocking candidates from accessing nomination desks, denominating candidates, okubba obululu bwennyini zennyini ezivaamu olutalo lwa 81 kati ate ziri times 2. Currently 2026 ziri times 2. Kati enjawulo eriwo nti eri population yali serious. Population ya 1980 yali serious nga bweyogera ekigambo ekiteeka mu nkola. Population ya 2026 eri ani serious, including myself. We are not serious at all. Otherwise twandibadde twalaga dda nti there was no liberation at all, okusinziira ku byobufuzi engeri bize bitambulamu. So Liberation Day, just like any other political group, yejjamu olunaku olwo n'erutuma kyeyagala okusinziira ku byeyayitamu. Kati nze tiimu ya General Museveni esobola ginenya ng'etaddewo Liberation Day. The fact is they were liberated. General Museveni liberated his team. It is a fact. Sente bazirina, ebizimbe babirina, obuyinza babulina, education bagirina, first class, second class, ne third class yabo. The rest of the population tutandikira mu fourth. So you don't believe that we, me and you, were liberated? Kati atawo emyaka namba pezeza gyaki mba kitegeera mutegeezi. Political liberation ebaako bannannyini baayo. Ebaako bannannyini baayo, because that fight was not an independent fight. Independence. Okay. Baali bakujukuju abaali mu ggwanga ne bagamba tetusobola kikwata, tetusobola. Twende kwa msitu. It was not as easy as you think. But tetusobola kikwata. Tukikwata. Bannaye musazeewo tubeere bwe tuti. Abasajja batutayiza mutulaba, batutuuza mu bitaba, batukasuseiri eri deployment, batuwadde Karamoja, batujje mu kibuga, tubeere bwe tukifa abalwanyi okubiba emmundu. Nti afande nedda. Afande baako kyokola. Ye Moses bigiwa ekyo sagala tukirweko naye nga ndowooza nti bannayuganda basinga obungi bakakasiza ddala nti eggwanga lyaffe lyanunulwa. Era we boogera ku liberation, ssente ziyinza okuba tezinakutuukako, naye bw'obaamu n'entono osobola okugula sukaali. Waliwo obudde nga ne bw'oba nazo tolina busanga sukaali. Ne Kenya bwe kyali tekyaliwo n'oka. That's the problem with amawanga gali gakava mu independence y'abazungu. Tetulina human resource, tetulina makolero, tetulina kwegamba budget zaali zikyali wansi ez'amawanga. Bwekityo bwe kyali Ghana, Nigeria. Bwekityo bwe kyali Nigeria balina actually juice twakyaza Goodluck Jonathan, Common Man's Party. Nemwaniriza ne mugamba nti ensi gy'ozza okusupervisinga akalulu kuba yali head of AU delegation observer. Ne mugamba tufaanagana ne Nigeria, tufaanaganya ebizibu. Naye okubeerawo okuwano era n'okujja ku kitebe kyaffe wano twagala osharingeko naffe. Nigeria eva etya mu bizibu ffe nga tukyabirimu.
because mwafuna independence 1960 ffe twagifuna 1962 ne mufuna ku esooka mu 66 naffe ne tugifuna esooka mu 66 ffe ate ne tugiddamu mu 71 namwe ne mugiddamu mu 75 79 gavumenti nevaako namwe ne mufunaku endala 1980 ne mugamba 79 to 80 twalina gavumenti 3 namwe bwe mutyo kwegamba ng'olabira ddala Nigeria terina njawulo ne Uganda byezeyita naye ne mugamba nti wali badde otubuulira the question of military mu byobufuzi by'eggwanga mwe mwajja ultimatinga mutya to the extent nti musobola n'okulonda omusajja w'emyaka 80 n'aba respected n'awunga n'okuwunga nga taba ebirigi bigenda mu maaso naye ne wabula jje n'akola ki agaa nti nkikutte ne mugamba gwe kennyini good luck Jonathan by good luck as your name is wakola ki wafuuka president as a result of your superior okufa ensi teyenyenya namu Buhari yafa nga gwe mumyuka we n'okikwata naye mu kukikwata tewaliwo ne mugabo ne Uganda agamole ne gajja nti kaweddemu naye mugamba wano birala So you addressed that directly to Goodluck? I addressed him. Former president of the Republic of Nigeria? Yes, and he was excited with my submission. Because wamulaga nti eggwanga lya Nigeria olitegeera. Nditegeera bulungi. Kakati bwe tukomawo eno ewaffe mweji kugula sukaali butagula tosobola kugenda mu katale amaduuka tewali holding yali very high kwegamba byebyo bizibu Africa byezzeekola ki eyitamu naye kakati kati wano we tuli tulina kwogera n'ensi lwakuba nazo zi breaking down Kenya tulina okwogera naye breaking down ani Tanzania naye yabadde tested one n'abeera nga adulterating mu democratic standards akkirira okusinza engeri gye bakwasaganyamu ekintu kakati Africa erina ebizibu byayo ebifaanagana bingi kyagala ogayo bugambe nti okugenda wali n'ogula sukaali n'okomawo waliwo time nga tomugula oba weerabidde ebintu bingi nnyo. The inside out. The General Moses Bigirwa tuli ku liberation. Is inside out. Bigirwa, you're right. Africa boganti ine ebizibu ebifaanagana. It's a fact. Newadde ebizibu bifaanagana, each of these African countries have addressed their problems differently. It will be put differently. So, building a nation does not end. It is work in progress. So our concern now is ebizibu byoga Nigeria byalina nebivaamu. You have given a very good contrast. Nti Nigeria balonda president wa myaka 80 tewali munnamagye yalwana bannansi bakizera abafuga abatambuza bulungi nga baga nti obukadde magezi wano tufugibwa wa 95 ate mmwe mulabanga fa balina ekizibu. You hate that man. Mugamba mukadde. Ono ekinanamu kimusanze mu ofiisi. So obuzibu bwemu. Abakubanga jabuzi nga oli muzeeyo buyajja obuzi e Nigeria tiyali giyingidde. Wallahi tiyali giyingidde. Naye akulidde muli mwazaalidde abaana mwayoleredde abazzukulu. Kakati bwe buzibu obwo. But the fact is, General Museveni is a knowledgeable man. That's one. Yes. Add competent. He is a knowledgeable man. Ekyo kizingazinga byonna. Someone who is knowledgeable. Is competent. Aba kwegamba. Ubaga nti, why? Musajja ali knowledgeable. Kitegeeza byayogedde bitwalika as a reference. So bili ebirala is man of wisdom, man of integrity, aba bizingidde omwo. Okiwulidde. He is a knowledgeable man. Tosobola kukola ki
kumubuusa maaso. Only that nti alaze nti tavaako. Sekizibu kyakulemerawo. Mu politics oguguba musango. Ekyokulemerawo. So obuzibu kulemerawo. Alemeddewo. Alemeddewo. Oli memba w'oludda oluvuganya gavumenti. Nuupu mulundi oguwedde tena abaka 58. Mu 7. 57. Nefunayo aba independent abajegattako. Neweza 58. Ku luno yawonse n'abaka 5. Kitegeeza omuwendo gwakendedde. DP muwendo yayongeddeko. Naye nga still sigwe muwendo ogumatiza. 10. UPC 10. Babadde 9 some around there. Waliwo ebina ebyafulumidde ddala. Ekyabidandisa li PPP kyanumbaka mulundi oguwedde tekize. Jema eyabasaalirwa mu parliament eno efulumidde ddala. Conservative Party yalimuuko nefulumizibwa yalwanye okudda teyayingidde. FDC omuwendo gw'abaka gwakenderedde ddala. Okiraba? Overall opposition performance si ya Nuupu yokka abantu batadde concentration ku Nuupu, but all parties ought to account their performance is dismal. What is the way forward for Uganda's opposition? Way forward nagiproposing adda nebefuula ba champion. Tugeze okumaliriza nga tewali awangudde munne. I told the opposition, I addressed them in writing. Not bino byetwogera wano ku muzindaalo. In writing. Nemba serving a document yange eri well researched. Nemba gamba tukolere mu regions zaffe. Tugeze okumaliriza ngira result zikomyewo nga Nuupu weri wezinze okola ki okuleeta ababaka. Tegaziye. Teyeyongedde. Ng'ogyeko 8 ogwavudde Busoga ate 8 Kadaga yaguleese. Just nga bali mu kala mu manvuuli naye nga bakadaga. Era mu kupayinga allegiance basookedde mbulamuti. Abaka parliament 8. Yes. Aba Nuupu abavudde Busoga. Yes. Kadaga ye yabaleese single-handedly. Era bagenze ne baga maama weebale. Eyaleese enkota y'ettooke, eyaleese embuzi, eyaleese eki. Abamu bavuridde nga na mu nnimiro ng'abasamoniizi. Naye nga ne Makerere Kavule tebanaba kutuukayo. So they paid their allegiance to her first. That is true. Yes. The public function. Yes. So that is Busoga. Kati wafunye ababaka 4 abatuufu mu Buganda. Woolina amaanyi. Era we nakugamba nti woolina amaanyi. Wekitegedde? Tetwayongeddeko. FDC wabafunyewa mu Erigoni. Soroti yasinze otuwa. Teso sub-region and Erigoni sub-region. Yewasinze okufuna ababaka. That is the cooperative advantage nayogerako. Eyo gy'oli. Gy'oli, concentrate that. Lwaki nenana lwaki yali badde yesimba kuwaki kuwa president. In my document Ebugisa oba yaleese bameka naye era batono. Batono naye ng'olaba era we bavudde. Awalala wonna bamusimbuddewo ng'ogyeko gwe yafunye wali ejjinja. Musajja wo Wanzala. Yakesimba emirundi 6 yawangudde ogw'omusanvu. Lwanaku abataka gye bamubaddeko nayo. Naye nga si lwa kibiina. Ekimala. Ikatumuwe kuku. Omusadde oyo abonaaboine ino. So, the question of comparative advantage. Tunaaba tetunaba kujoba. Yetubadde ku FDC. Era ya surviving the Teso. Na Erigoni. Awava Amuriati ne Nandala. Omupate president, omula secretary general. Yes. Netulumba UPC yasigadde Lango. And nabagamba Lango is for UPC. Waliwo opposition omulala yajjeyo omubaka? No. UPC muleke anyweze Lango sub-region akubagane ne NRM.
era bwe kyabadde there was no need for muganda waffe Jim Akena okurunning for presidency. There was no need of that. Ate nga yakikabira nnyo nti abakuba ku ballot it will be a different story. Nedda ssebo teyalikoze makulu. Nze na introducinga strategy eno nga General Museveni temulekawo. Kubanga kwata Jim Akena anyweze that sub-region. District oba 8 Lango sub-region. Lango. Sometimes there is even a spillover to Acholi. Even to Karamoja. Actually Lango adjusting ne Karamoja. So if UPC worked well in Lango, it's likely that they could influence. Yali kuleted ababaka 20 from that region. Concept nagiwandiika 2 meka. Nagiwandiika 2 kale 24 yes. 24 awo nga mugo musanvu. Okitegeera. Kati awo singa twali tutuuziza zi meetings nga zitandise okuuma oba ku Serena oba ku Africana nti aboludde oluvuganya batudde wamu bagabanye eggwanga. PFF ababaka 2 era ogiraba PFF nga omu from Gulu isolated cases omu from Bunyoro. Those are individual capacities as our candidates. Mugisha Muntu ANT, one from Bunyoro. From Hoima. That is Western Uganda. Era individual capacity ye. Mugisha Muntu a theater ye jaino okuzanyiramu mu Ankole. Tajjayo wadde. Anti because he's not supported there. Tanaba kwezuula naye. Mugisha Muntu abakuba ziri meetings ndali proposing azibakubaawo. Yandibadde ayina bino wamanga. Yandibadde asobola oku-identifyinga, okusosinga viable candidates ku bubaka bwa parliament. Abaweeka akalulu. Muntu ayina obusobozi. That's true. A serious vetting process. Yes. And candidate identification. Nti ono yasobola. Okusinza kuba candidate abesimba mu Ankole muntu abakuba supported yalifunye ba candidate abasobola oteeka wali fight. Naye bannaffe abali balina otuleadinga mu talk eyo aba NUP bagana okwembracinga that talk. Ne bagamba ffe mu Ankole naffe tulinayo abantu ffe bamaliriza nga tebalina amazeeko race. Because gwe tusamba naye asamba wa makuuli. Is not a democrat. The majority of abaana abavayo kwesimba kadi ya NUP mu Western Uganda ba withdraw. Tebamalako. Nga tebasobola kumalako. Naye ate muntu waba asimbye wali amakanda ng'ofiisi agitadde Mbarara City tolina gw'ojjamu. Kubanga alina kwagumira. Ofiisi emuli kumpi. Komanda waali. That is true. Alina kwagumira. Kakati ekibalo kyange baakigaana. Tugenze okumaliriza nga jjajja gwe tuwadde advantage. Evening tea. Yesterday nabadde ndaba amawulire nga Bukedi eno yagenda omwami Dr. Wakida yali mu FDC. Yes. Nasala Bukedi yonna tena opposition gwe yaleese NRM yatuta ebifo 25 ku 229 abana nga ba independent nenga independence yaabwe NRM bava mu kamyufu kaina nga babiddwa ne bakomawo ku lwabo. Ekyo kitegeeza ki? Nti ffe tetwabala muzannyo. Tosobola kugenda mu muzannyo nga tolina strategy. Tekisoboka nga tolina strategy. Niwe guba mupiira ogenda kuzanya ne ttiimu y'amaanyi era kwokyakugamba temupapa kulumba. Tusooke tu defending first mission butaluteeba. Ye first mission. Then bwe tufuna chance eteeba tumuteebe. Because omupiira gusigala mupiira. Uyo we pass evudde kono uyo katimba. But mission yesooka butateebwa. Kati omuntu yenna ali tactical bw'atyo bw'azannya. Ku opponent ali omufasi nga jjajja atategeerekeka. Kubanga jjajja tayinza kukkiriza obeere ne structures countrywide. Tasobola.
tasobola naye kati nze mu ndaba yange nze bannange bankola bubi okuva ku Weekitiibwa Kyagulanyi okutuuka ku bajja n'omuntu Balukwago Erias bonna bankola bubi obutawuliriza document gye nawandiika mpuuga nagimuwa nze kennyini nagimweweera yafulumye namugamba tukaanire document eno efune publicity ebe y'amaanyi ekuyamba n'agyandamaininga yafulumye n'abendi bwanika waako bafulumye gino emyaka 5 transition tebagirimu debate ya oil tebagirimu gwe walumbye Busoga nanyini strategy ogenze Busoga strategy ogamba yandibadde ennungi omuntu ng'akusuubira okufunza Busoga yakulemye yanemerwa nsonga bbiri esooka nga sina resources zikapukyalingawo politics is money. If you don't have financial capacity tosobola kumovinga from one place to another politically naye nga Busoga deal egikolera entuufu ya regional political empowerment yegikolera kati ye Kadaga yakipiikinga naganze ono tebamuwuliriza ku opposition naye nze byayogera birimu amakulu ye n'akipiikinga n'agamba bufa n'omuntu we Busoga yakubye buli muntu yenna wawonyeewo aba babiri naye baluwa wawonyeewo Magogo era kunyoola bunyoozi ne Serwani ati waliwo omulala yawonyeewo abasigadde bonna yabasamonize wali kati ye Kadaga yakitegeera ati ye n'akikoleramu enaale. You want to say the pro-Kadaga MPs now dominate Busoga? Yes. They are almost 35. Was it planned? Or something happened? Just... No, she planned for it. Era na facilitating. Because the plan, you were logical, or you were resources. Yes. So she planned for it? Yes. Facilitated it? Yeah. Era kata ina bargaining power jatabangako nayo. Mu bantu abawulirizibwa ku desk ya judge. Waba si asooka wakubiri. Because yakulaze nti regional ababaka yabaleese ekyanemusanga n'aba opposition baconfessing mama webale watuyirire omubiri baba tebajja kunanga ngolitiniwe naye tusobola kubisa bipande ngolitiniwe. That is financing campaign. How did that escape your mind? Because you have been a Kadagist. You are a Kadaga loyalist. Yes. How did that escape your mind that you did not get to her to work with? Kakati ye ng'omuntu omukulu ku scale ya scale of preference yali kuna abantu baji zira zinamusaasira in the question of Kamuli municipality mukusooka within the NRM yali ne ba candidates babiri bonabona nga bakilaiminga support ye era bakubise ebipande nga yeetaaku wano Luwana Azizi Masitula wano yataawo Kadaga not even Museveni otobaleetera story da Museveni tekyabadde butabaleetera story za Museveni kyabadde w'ekibiira kyabadde I don't think it was planned. They knew that Museveni was already up there. No waliwo yabitaako ebya Museveni ate yewe nga independent Kayanga Barrow oye from day one ye yatambuza na Museveni ayi Masitula ye yatambuza na Kadaga buti nze nalingamu njo okupimamu okuva lunaku Eastern Revolutionary Platform waliwo ebyakyuka mu bingi because Eastern Revolutionary Platform yali nga we succeedinga kitegeeza kukapukyalinga region ate omukaira akali kusiibula the inside out olina General Moses Bigirwa tuli mu nsonga zaffe nabona bintu bingi nalaba ebintu bingi ebyakyukamu
mu nkwatagana yaffe ne mu nsonga endala nemanya nti ne pesa mukulu teryamusanyusa. Naye nze ng'eyanga politician mba nina okusigala nga ntambula. So entandikwa y'ekibiina kye kya ERP kyali tekisobola kuyitimuka nnyo okufuula regional leader nga Kadaga akyalimu. Yali tanasiibula. Kakati ekyo nze bwe nakimanya nemanya nti atuula wansi n'abala ebyobufuzi ono. Si wa kusaaga. Abituula n'abyanalyzinga. Amanya nti omusambi ono bwafuna chance n'afuna scout omutuufu n'agenda mu Barcelona ajja gukuba nnyo alutwaleko Balondo asigale mu KCC. Tuli ku amaanyi ga opposition ya Uganda. Mu babaka ba parliament, omuwendo gw'ababaka ba parliament bakoze bubi ddala. Ne kuvuganya kwa president bakoledde ddala bubi nnyo. Wadde nga bakyaliwo amaloboozi bo ge bayisaamu nti akalulu kaabaddemu amanjolo era akalulu kabbiddwa. Ddala Museveni oba NRM ye yabbye akalulu okunafuya opposition ya wano era kiki kye bazzaako? Kikyalimu amakulu okuvuganya Museveni oba temukyali makulu? Is it still worth it? The efforts of young people like Bigirwa and myself who have been fighting and claiming to be in the struggle, many are giving up. Why? Because the struggle seems to have no headway. Bigirwa, given that dismal performance, is the opposition struggle still worth your time? It is still worth it. Kubanga abadde bagyewadde ebalemeredde nga bukyali. So abadde bawamba obuwambi. Omanyi kati tubadde n'obuzibu okugyawo politics of abantu abagundiivu, okuleeta politics of foot soldiering. Era njagala okutegeeza abatulaba wano, omuntu yenna abadde yeetaba mu politics w'okugyawo abakulembeze ab'ensonga, obadde olya mu nsirukwe, obadde ozza lutalo mabega. Politics ow'okujja abakulembeze so ow'okugyawo Museveni naye okujja abakulembeze ab'ensa okubajjawo. Soka okutulaawo eddakiika emu. Yes, obadde okomitinga suicide, obadde olya mu nsi olukwe olw'ensonga nti General Museveni kimwanguira nnyo okumenyaamenya foot soldier okusinga okumenyaamenya omukulembeze omugundiivu. Kimutwalira ebbanga. So bw'ojjawo omugundiivu oba ozannyira mu katimba oba okoledde jjajja oba omwanguyirizaako emirimu egy'okufuga paka lwalifa. The inside out. Katukome. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. So ebyo mbiwulidde. Strategy baagana okuwuliriza. Omuwendo gw'ababaka ba palamenti gugudde. Strategy eyo si gw'osoose. Waliwo strategy ya Betty Olive Namisango Kamya. Yo teyali mu regionalism. Tegenda mu region nayo yali egamba bwe mba mwagala okunafuya mwami Museveni musooke mwesonyiwe obwa president. Mu concentrating ku muwendo gw'ababaka ba palamenti. Mufaafagane n'ebyalo. Tubeere mu palamenti y'ababaka 529 nga bw'aba alinako 205 namwe mwinawe 210. Yalina idea
naye yali teggwaayo bulungi. Toyina woba oyagala ababaka 250 you need a serious presidential candidate. Woba tomulina tosobola bafuna. Sure. Because a serious presidential candidate ayina wave gy'ateekawo debate ebeerawo okuba president. Jjukira reesi y'abantu aba katugeze. Eya Uganda yasigala bwekyo. Beesimbawo bangi naye sizes up. Naye kyanjawulo ate nga Kyagulanyi ali ne Munyagwa ali ne muntu ali ne Nandala regardless of ebizibuzibu ebyenjawulo nga bali wamu nga ize team bakampingira omuntu omu. Bwe batuuka mu region ya Nandala amaanyi presidential candidate galekayo ganjawulo ate n'okubanga temulina presidential candidate mu race. Okay. Yes. So I thought this time nti ekyo kye baakola ebina ebisinga obungi DP UPC yani tebyateeka ba presidential candidates. Ate DP yali ine endagaano ne presidential candidate Yoweri Kaguta Museveni. Era yibo gwe baawagira. Bidde gwe yawagira, Mao gwe yawagira. Era gwe baalonda. Just imagine omuntu wa DP. Era ebyobufuzi bikyuka gwe. N'atiikinga baga nti ye candidate wa. So aba DP baatiikinze ku bus. Baatiikinze bus bonna. Kati bo ne bateesa naye ne bamugamba tuweeyo ku ssente. Tubeeko we tufiira naffe. We tulina kutwanyi. Era twagenze okumaliriza. Ebyo bijjawo. Anti kati candidate w'obwa meya yeka, Lord Mayor, yakozeseza obuwumbi obwo. Oyo omukyala Mukamawo. Era ye kenyini yagambye nti ssente ze nyinoonye mu kalulu kano mpitirivu nnyo, almost 3 billion. Ate bw'aba yazitadde ku bwa meya kitegeeza zaafudde wa Museveni. NRM yabaddemu ne candidate. Okay. Andi kati ate NRM tezannya bwetyo. Eba n'endagaano naawe naye ate era nga erinayo memba waayo. Yali present. So kati ani gwe empoweringa. Owaayo obuono. Ow'endagaano. Kyekifuula jjajja okubeera nga tategeerekeka. Resi yemu abamu ne candidate. Naye nga ne ba candidate abasigadde bonna awuliziganya nabo. Ayitawo y'ayitawo. Do you want to suggest nti Mukamawo ayinza okuba nga yabadde funded by government? Tekiriko wadde okubuuza ekyo. Kyekiriko wadde okubuuza kuba yakugambye yasasanyiza obuwumbi obwo ate ani abolina. Mawo talina ssente ez'ebbanga lyako. Ate Mawo yaani jjajja. Mawo jjajja. Era yalikiriya kweyo ensonga. Kati wagenze okumaliriza nga using the cooperative advantage of Norbert Mao Mwakyoli aleesa abasajja baaba bana. Kituufu. Tetukomyewo mu kye nabagamba. Era mu kibalo kyange kye nagamba Mao nali muteeka Mwakyoli sub-region wokka. Era we yazanyiddewo bw'ati yaggyewo bana. Eba kubanga strategy yali embraced by the opposition yaligyewo 18-2. Okay. Yes. So nze bankola bubi nnyo obutampuliriza ebintu by'okunyoomerera abantu si birungi. Kubanga olutalo buli muntu alina ki? Ettafaali. Alina ettafaali lyateekako. Nnyinza okuba gwansingako amaanyi tunaloota ddagala. Katonda n'aliroosanze. Atalina amaanyi. Kati okuwuliziganya kikulu nnyo. Bigirwa. Tugenze okumaliriza nga tuli mu byakasajja fuba. Tebikoze. Ekituufu kiri nti opposition bwe kuba kufiirwa yafiiriddwa. Kuba ne bwe kubageraageranya be yaleese ne be yafiiriddwa siiro bamulose. Kakati ezimu ku nsonga lwaki jjajja sakisidinze mu bintu bingi yatulabuukirira najja n'atulwaniramu n'atwetabamu eno. N'aleeta ba siripa agents n'abatuteekamu eno. Alwaniramu mmwe. Muffe mwennyini. Era kye yakola n'agamba nti bakalampenge bonna nina okubafulumya eno. Babeere nga batagala butagazi bwe bati.
bo batagadde Bakalampenge enwana ya jjajja tewaliwo malayina binemera okutegeera wabaddewo amaloboozi agamba nti Mpuuga Abedi Bwanika Lubega mukaako bakwatagana ne jjajja si bwe kiri nti era bandibanga abayambako mu mirimu gyabwe bw'abanga jjajja abaagala ate baafulumye anti kakati katugambe nti bakwatagana ne jjajja katugambe nti kituufu wadde tekiri proven twatuuka ddi kweyo levu ani abatuusa ku desperate eyo katugambe nti bakola ki baatuuka bakwatagana naye ani yabateeka mu eyo situation okutuuka okunafuwa ne bagamba nti ne bawoni ekijja kijja katunonya omusajja katumalega kubanga neno yennyini katumalega eyo embeera eyo ani yagiteekawo kubanga ye question enkulu bw'ogenda ku output eri evuddeyo oba weerabidde ebintu bingi input you need to analyze the resources the input to define the nature of the output. Moses Bigirwa General ow'ekibiina kya Common Man's Party bw'atyo bw'alaba ensonga kubanga nga tunaleeta question ndala ebyo byonna nga weebiri nze ndi Secretary General Mulabu osooka okwebuuza natuuka nti okubeera Secretary General mbeera ki gye banteekako okupulaninga nange nti kati kambeere n'ekibiina nze binali sibirowoozanga nako nga nkyabirivinga mu bannange okunkulembera era nga sirina problem bagamba tofugika nedda tebakulimba omutwe munene ate nze awantu wonna mbadde nfugibwa obufugibwa right from UID sikulemberangako nga nze ku here era mbadde subordinate ebbanga lyonna okiwulidde kakati mweyo embeera tulina okuanalyzinga situation yeyo jjajja gyetuteereka so muzzaako ki because wagani tulina kiba it suggests nti mulina amagezi agayinza oga nti tutuule tumanye ekyatukubiza tupulaani nze era natandise okuba amasimu tulina okufunayo kituyita emergency comrades meeting tetusobola kuleka gwoyitamu eyo meeting webali bangi emergency comrades meeting. Which comrades now? In the struggle. Does the struggle exist? The struggle exists. Kasita General Museveni abanga akyaliko. Yo struggle ebawo eri. Whether it is mismanaged. Kubanga bali ba sleeper agent abatuleetere ebizibu bino baagala weetamwe. Obivemu. Era buli lwonyigeeri eppeesa ery'okwetaba n'obivaamu eyaawe goolo eba ekoze ki? Enywedde. Omulimu waba gumaze. General Muhoozi atuuka okukwata ekintu nga tewali resistance. Yes. Buuza gw'omuntu eyasoma. Diguli gye bafunisomako kyali yaki? Public administration. Tulina struggle mu Uganda. Is there a struggle? Struggle weeri. For what? For change. Naye ekikulu ekiriwo nti just ebadde mismanaged. We have a struggle for change. To change what? To change leadership. And bring what? And bring new leadership. Okay, you want to change leadership. The NRM leadership. Tubalabye nga mukunama. Nga opposition. One opposition party. Eteeka amaanyi mangi kufulumya another opposition party. Anti ekyo si kiganye bwana. Yes, yingira Kampala. Ofuna ki nga bali mwezo afulumiza Lukwago. Tewali kyenfuna nfiira bufiirwa. So lwaki mwakikoze? Anti kyenkugambye nti struggle weeri naye eri mismanaged. Ekyo nkikkiriza. Newaddeko nekyokulabirako nti nze saalibadde Secretary General of today singa struggle eri well managed. Okitegedde? Naalibadde nkyali ku mirimu gyange egyo Secretary Mobilization Eastern. Era nga si complaininga.
naye because of mismanagement, because of destructive action ez'aba sleeper agents bantuusa kweyo. What are you calling sleeper agents? Sleeper agent. Sleeper agents. Sleeper agent yabeera agent w'omulabe w'oggulwana naye n'amuzza eno gy'oli mu nkambi yo. Najja n'akola by'okola ne mufaanagana n'omwacceptinga. Ng'omutegedde. Anti ne bw'omutegeera ate abalala baba tebamutegedde. Gw'omutegedde gw'obeera omukyamu. So mulina b'agent. Sleeper agents bakukuba. Sleeper agent bw'aba mukyala omuzaalamu n'omwana. Omuzaalamu n'omwana n'okukula n'akula naye nga tanafuna kyayagala mu ggwe kye bamusindika. Nga gw'olina wa mulabe ava mu nkambi ya mulabe. Yes. N'omwana ne muzaala naye nga akyanoonya information gy'ayagala. Kati mu opposition twafuna ba sleeper agents abajja ne bafaanana opposition. The Inside Out ne Moses Bikirwa katuyingire Kampala. Lukwago out bali mwezo in. Amateeka gafuga KCCA gegamu. Afaaninga KCCA y'omu. Have we made a change for the better? Fundamental change or a change of faces? Nja kudebatingira ku level ya politics, because those two they are opposition. Obumu ku bubonero obwalaze nti ku mulundi guno buli muntu Museveni yamukubye n'amufulumya. Abaakabya amaziga n'abaazinye amazina nti bayise kwe kulonda kwa Kampala. Kampala twamununula mu 98 Hajji Santege Ssebaggala. Neba territory enunuddwa era nga wetusimba amakanda gaffe okulumba ebitundu ebirala mu ggwanga lyonna. Okuva ku Hajji Santege Ssebaggala okutuuka ku Lukwago tubaddenga n'opposition candidate yali acceptable at a time. Hajji Santege Ssebaggala, Sebanda Kizito, Hajji Ssebaggala again, Lukwago Erias. Tetubeerangawo na contestation yeri awo. Opposition yefulumya opposition kibaddewo ku luno. Ye mismanagement ya struggle gye nkugambye. Njagala okutegeeza obumu ku bubonero obulaga nti ne bannakampala ebyobufuzi mwabifulumye. Kuba mbadde ngezaako cross-checkinga opinion y'abantu egamba ki mu kulonda kwe baasazeewo. Ng'abantu bagamba Lukwago naye abadde aluddeko nnyo. Nono ingini yajja kukola. Nedda. Abadde aluddeko nnyo. Mbu Lukwago aluddeko nnyo. Bamuvunaana ki? Kyavunaana oli. Baddidde obusungu olw'okuba tulemeddwa okupanuwa waggulu. Obusungu bwa jjajja ne bamumalira ku mulwanyi gwe tuzimbye okumala ebbanga. Abasajja b'obutaayi abo baali baatutama. Kaddeko ebbali abantu bonna baafulumye ebyobufuzi naye nga tebamanyi. Kubanga Kampala tubadde tumukozesa nga stepping stone mu kuggumiza olutalo lwaffe olunene kati twamukayaniddemu. Kiba kitegeeza ki? Nti kye twagala tetukimanyi. Tosobola kukuba meeting 2 ku 3 2 ng'ofulumya Ssemujju ebyo byombi kambigatte wamu. Okuba meeting 2 mu Kira municipality nga zonna za kufulumya Ssemujju Nganda. Naye nga tosobodde kukuba meeting Buyende. Tosobodde gikuba nebbi. Yonna eyo free space ogirekedde mulabe yeyekyangirayo yekka n'okuba meeting ezo ng'okuba Lukwago. Kati ekibuuzibwa actually nina ekibuuzo. Waliwo ekibuuzo kibuuzizaako ekibuuzo
ku university emboozi ya Lukwago ne bali mwezi ilimu ekibuuzo nti to what extent Did the foreign forces did the fall of Lukwago areas in the Lord Mayor's race unite NRM and NUP discuss ekibuuzo kibuuziza bubi nkibuuziza bubi wano wadde simba mbadde ngati anyway nibo jako discuss noleka to what extent because bombi bazinye NRM yajaganyiza okufulumya Lukwago Kampala NUP yatutte wini era nakati ente zikyakoze eki zikyabonaabona zivaako obulago to what extent did the downfall of Elias Lukwago yes unite NRM and NUP akademisi yakikubuuza ekyo kati netwagala otuwe okay bombi bazinya amazina nga basanyukira Lukwago okugwa kati twagala ku analyzinga situation kiki ekibagatta ekyabasanyusizza ekyo common enemy. Yes, is it true that Lukwago was both an evil to both parties, NRM and NUP? If it is true, abadde ki? Songozaawo ekibuuzo ekirala. How sustainable shall the uniting factors be? Ekyabagasse ku luno ku Lukwago kisobola okwongera okusigalawo ebbanga lyonna. NRM n'aba NUP. Ekyo ekyabagasse. Nedda kati embuzi yeegase n'engo. Naye ng'engo nzikufumu mu kiseera ekyo. Wabula enjala bw'enaagidduka. Akabuzi akakugirira okumbi kwe kegenda okutandika. Now tolina Moses Bigirwa generally mutunuulizi kati ekibwa kyasigaza akalukagaanyi Bigirwa asigaza kyakuba mutunuulizi wa byabufuzi. Sibeera ndi musambi waabyo. Are you a player? Yes, I am. I am a secretary. You have remained in the observer status. No way. Me, I'm a player. An analyst. I am a player you in know, the analyst, field. Analyst bano babyanalyizinga nnyo naye tebabikola. Nze ndi mukozi waabyo. Ate ebintu concept zenkuleetedde wano zonna naziproposing. To what extent was Lukwago's downfall his own making? No, to a lesser extent. Yes, because ate Lukwago muvunaana ki? Ebyakubye Lukwago si bibi ye kennya. Lukwago goma ekyo kitegeeza NRM gamba tuwonye omusajja oyo. Ekyo kitegeeza ki nti abadde azanya bulungi ng'opposition. Tuwonye omusajja oyo. Omanyi ekitegeeza Namyalo, Ajati Namyalo. Okukwata ballot paper. Eriko nowe NRM. Meya. Nagamba nkawadde omuloodi wa NUP. Bali mwezi omuwadde ti. Nakapublishinga. Nagazinooze bali mwezi. Akulira emirimu mu office ya National Chairman. Ekyagenda kinnyonnyola atya mukama we. Anti kakati ekyo kyekiri ekibuuzo kyatuze kiri kyesoose. Kakati abantu balowooza nti ekyakubye Lukwago aluddewo nnyo number one. Wantalo confrontation. I heard Belinda saying, confrontational. Ekyokusatu yanyiga eppeesa effu. Abagagga b'omu Kampala abasalawo abassaamu ebikola n'abatunuzaamu eggalo. Abo tebalina roolo. Wano tewali omugagga asalawo byabufuzi. Abagagga bawano temuli makulu tebakutiisa nakutiisa temuli. Ne kansala abakanga. Nze kubuulira ebyawano mbibadde. Tebasalawo naye bavujjirira. Tebalina roolo wadde nengi. Bassaamu. Nze nkubuulira basizaamuwa. Bw'oba gwe hamu for example nga gwe wabadde hamu
nga Lukwago yeetaaga campaign fund nga ne bali mwezo yeetaaga ni gwandiwadde. Era Hamu yawadde bali mwezo. It is very clear. Teseza bugezesa. Ye yamuwadde. Ffe tukimanyi nti yamuwadde. N'ebikola byonna n'ebirala byonna. But Hamu is a regime tycoon. Is not a traditional mugagga. My brother. Is not an ordinary tycoon. Bali banankanyi. Wava muno. That's why asobola okugenda mu lutalo ne politician. Kubanga amanyi Hamu akimanyi jajja amaanyi bali against Lukwago. So aba ku kituufu. Akirizibwa okulwana. Naye mu ordinary tycoon sijui sebalamu mbwapinga road mayor. Tebasobola wadde dakiika nemu balinda atuuse mu office bone bagamba road mayor badde ogamba ki? Ffe bagagga baawano. Bajjebbi muwonge. Obadde ogamba otya? Ffe bagagga baawano bameeya babaddewo ne tubalaba ne bagenda ne batulekawo. Nawe tusanze okulaba mu office. Tuzaako ki? Ne boogeramu bakoma ku ebyo. Nze abagagga baawano nabalimu nga ne Haji Ssebaggala. Bamanyi bulungi nnyo. So bwe tuleeta bali mwezo kuwa road mayor. Do we have hopes for the better or status maintained or worse results expected? Anti kati bali mwezi alina challenge bbiri. Challenge esooka kyalina okumanya executive powers za Kampala ziri mu office ya president. Teziri ku State Hall. Wali mu Kategula road mayor w'atuula. Alina ebintu bibiri byafunye. Land Cruiser road mayor gy'adda atambuliramu n'office n'amafuta. Ekisukka ku ekyo talina kyeyafunye. Era waba agamba nti agenda kangaza ate bajja mugirayo kakibooko naye bamukole ki? Bamuyiseeko. Bisatu byobaze. Motoka. Yandigifunye mu parliament gy'abadde nga member. Yolo Mpenkoni tagiina mu parliament. Land Cruiser tagiinayo. Kyeyafunye kyokka. Then n'ekifo ekyo ogamba nti road mayor bw'atuuka ku mukolo atuula ku katebe ka mu maaso. Bwe balayini ya mmere yagisookako road mayor w'ekibuga. You reduce this to that. Executive powers teziriiwo. To effect things teziriiwo. Ziri mu mikono gye executive director. Executive director azanya na judge direct ne minister wa Kampala. Bigirwa bwatyo bwabiraba agenda kukola race ya road mayor ganti Bigirwa aganti bali mwezo motoka office mafuta musala. Kati challenge agenda okufuna kwe kubalansinga national politics because office wa road mayor eringa eri national politics wa opposition vis-a-vis office wa road mayor nga yabadde yakamala okufuna wini wepa yaddukiddewo NRM kwebaza wa Pastor Kayanja nga tanaba kutuuka wantu walala wonna, tanaba kutuuka Makerere Kavule yasoose wa Pastor Kayanja. Pastor Kayanja emmotoka zaavuga jjaje yazimuwa ezitayita mu masasi zipulumani guard. SNL News UK. Abasirikale abakuuma Kayanja jjaje yababawa beeserusi. So mu bumpimpi NRM yeddiza ekibuga. Muwanga Kivumbi muganda wange. Tedira omuziro. Muwanga Kivumbi mukwano gwange. Kubanga ebbanga linamala mu opposition betwatandika nabo. Kuka popular resistance against life presidency. Muwanga Kivumbi kati vice president wa NUP. Mbaka wa parliament amaze emyaka 15. Ngaloza nti oba oli awo ensi yamuviirayo 12 kwekyasooka kali ka by election. Abadde alaba ng'ensi eyerudde era kati ali mu struggle eyagala obwa president. Muwanga Kivumbi abadde consistent kubanga okuva edda ayagala wali jjajja waali. We yatandikira popular resistance
Sabadde consistent ku ekyo desire ye. Embeera mwali kati ng'ali mu nkomyo ayitawo Muwanga Kivumbi Muhammad nga bw'omumenyeemenye bw'otyo byali ku ggwe era byali ku nze ng'ogyeko ga nti tweddira ku ki? Mwe mweddira gumu. Ne Muwanga Kivumbi mukwano gwange, mukwano gwo nange mukwano muganda wange. Muwanga Kivumbi Muhammad nalina wa nsonga nnyo okujja kwe mu Paalamenti kubanga nazanya loolo nnene nnyo mu kalulu akamuleeta. So mutegeera, mumanyi nnyo era musaasira embeera gy'alimu. But kiyandisappointinga kiri eki nti all along nali manyi nti amanyi omuntu gwe tulwana naye. Nakizuula luvannyuma nti yali talina kyamanyi ku jjajja. Muwanga Kivumbi? Yes. A fierce fighter and known Museveni critic. Did not know Museveni. Osobola ogamba yes. Okusinza gye bigweredde teyamanya jjajja. Yes, Muwanga Kivumbi omusango gw'alina yaguza mu 2013 2013 oba 2014, one of the two. Yagamba twali kulaale Kasubi naliwo nga nange ez'omuku boogezi 2014 n'agamba nze Muhammad Muwanga Kivumbi mbagamba ebigambo bino. Ekisooka ffe ng'abaana ba Buganda tukooye okumala gawagira. Tukooye okumala gawagira buli akola ki? Buli ajja. Kati nze gwe mulaba wano Muhammad Muwanga Kivumbi, Betty Nambooze, Ssemujjunganda, Lukwago Elias, ni omulala Kasibante Moses, twali mu constituency ya Kasibante. Yegattakani Mathias Mpuuga Nsamba. Kuffe kuliko agenda okufuuka president wa Uganda. Kuffe nga bwe mbamenye. So endulu nga bw'omanyi abantu mbamanyi akajajjatu mbamanyi si bakajajjata oba wadde amawulire. Mutwetegereze, mututeekeko amaaso. Buganda etuzimbye, etuwadde chance. Twebaza Ssaabasajja Kabaka ne byonna byatukoledde era bwe yamaliriza olunaku lwalina Lwakusatu. Bwe yamaliriza ebigambo bye n'agamba ebisigaddewo tusingane mu kkirizo bagaana ku CBS. n'agenda kukkiriza bagaana n'asapulimentinga ku bibadde mu field. Omusango omuvunaana olwaleero yaguza 2014 naye bw'oba mujeega tosobola bbiramu. Gwe bamuvunaana ogwa okuteekateeka abantu. Nkugambye Bigirwa omusango kitegeeza fayiro mu bwongo bw'abategeere badde yaterekebwa. Ebadde gyeri naye ddi 2014-13 Bobi Wine was not there. He was not there. No was not there. Yes. Ffe twaliyo era nkugambye kweyo laali nagiriko era nga ndi mwogezi wa ku Mwanjo nnyo. Nagera ne kidozya nga kiriko banamajana mu 9 nga tebuli Muganda n'omu tebuli era ne kikwata abantu omubabiro n'okibamenyera endulu bano be bajjenno betulira n'omenya amannya. Kakati Muwanga Kivumbi kati ye jjajja bw'apiikinga statement yeyo tagitakinga for granted. Yatunuulira that group nga mu butuufu it is a well natured group. Formidable. Bayivu bonna
esente ekyali kibabulamu bonna bomenye kaali kasente but over time ne bazifuna bonna abagagga ng'ogyeko Kasiba nti yasigala bonna abagagga mana n'alumba parliament naye kati mulimi ne parliament yali ebisanja bibiri ku level eri ku yali bane ku babadde batambulira nga taliiko yasigalamu okwo kati nnyo olw'okuva mu parliament. Kakati jeje n'abatunulira n'agamba okay these boys bava mu institution y'amaanyi tewaliwo okuwanaanya institution ebalinamu interest okay kakati ki yakola n'agamba bwekityo bwe kiri nti institution ngagga eyina ssente Buganda eri mu central awali entabiro yaki y'ebyobufuzi by'eggwanga bwe mbaleka ne batambula bajja kwakivinga kye baagala. That was a formidable force. Abantu bonna boomenye bagundiivu era nga bwe boogera ekyo obabaamu n'essuubi kati mala point ate nkutwale okasembayo. Kati kye yakola n'agamba mbamenyeemenye ntya kati tuyingira of course 2016 Dr. Besigye yali akooye ng'omulaba afuluma naye nga tewaliwo akipiikinga bulungi nnyo kati Lukwago ng'aliko mu maaso katini mu eyo ttiimu yonna nga omulabanga yalina dimina y'obwa president naye kati ate nga mutiitiizi nnyo atya okukyatula naddala nga Dr. Besigye akyawanisa omukono n'atya kati nabo ne bagamba twongeremu emirala 5 bwe tuguma kuba olwedde jjajja baali bamubaze nti the fact of nature ejja mukola ki ejja mukuba musambi ki jjajja gwawomingisa izimuwozi kayina erugaba jukira the Muhoozi project yali emaze okubeera okumanyibwa eggwanga mu 2013 by General Sejjusa kakati ne bagamba twongeremu emirala egi 5 ne tujja mu 2016 ne baddayo mu bifo byabwe eby'enjawulo ne bakomawo mu parliament kati mu 2017 ne wajja wamajingawo omusambi omupya buli omu gw'ataabala that is Kyagulanyi Ssentamu n'atataaganya projekiti yaabwe mu kugitataaganya era Muwanga Kivumbi ye yasembayo okwakiseputinga Kyagulanyi yamukuba mu kujja kwe bubi nnyo Kayihura yamuleese Museveni yamuleese ajjewo Dr. Besigye ajjewo ne formidable opposition yebaddewo tetujja kukkiriza abayaayi abanywi b'enjaga abayimbi bino si byabayimbi ebigambo byonna yabikasuka abadde mukasusi nga bwakera nga wakasuka bigambo toyina netu ebyo birabira ne tubigumira fe abaali eno n'Ekyagulanyi ne tugamba Muwanga olimba tujja tambula ne bonaalwana otya ne tutambula kati we tutambula Muwanga agenda okulaba nga projekiti ya Kyagulanyi eri serious bwalwawo ejja muleka okibuukira n'agibuukira mu ngeri yonna gye yakola ki kati ye mu kugibuukira azza obutalotalo bwa UYD obukadde obw'obuteeyagaliza buli obutalo bwa UYD enkadde ennyini Mabiike Kakande Ssebufu bamanyi bulungi ng'otambudde n'ekivumbi manyi nnyo kati ye kyeyakola Kyagulanyi amukwatira ku parliament amugamba bano temuli ate oyinza okunywa bamukaakungu obuyagala bwa president ng'oli kwabo those are failures tuzimbire wano ku parliament bano ababaka be balina gurawundi ng'akwatirawo Kyagulanyi obwongo ng'era bafulumya mukaaku ng'amusalako ttiimu emuleese nga yamuwamba kakati era teyamanya nti ekintu kyawambye projekiti nnene ya ggwanga era yasigala ali mu birowoozo bibiri ebya UYD ebyekyana ekito n'agamba kati bano bonna nina obakwa baveewo nsigalewo yakozesebwa nga okuleeta olugamba against Mpuuga against other members of parliament era talina yabiggisaawo wonna wonna n'ayonoonawo naye nga enkwe zaakola ku banne tamanyi nti n'ejjajja yakola dde enkwe n'aweereza ababe eno Muwanga gya kiriyalinga
olwedde Museveni ataddeyo ababe bayimiridde bwe bati nabo bakuba bano bafulume buli kalampenge aveewaawo buli abadde nekyaddi omuteeketeeka akole ki aveewaawo kubanga jjajja yalaba engeri akalulu k'ekyaddono gye katambulamu teyakategeera kandidate Kyagulanyi yafuna obululu emitwalo 28 kandidate we n'afuna 4,000 yali owookubiri n'agamba ekyo kisoboka kitya naye nga kyekyaliwo kati ye mwana wa Museveni n'amanya nti eno forces eyaba yaayeno bwenjiga yalirira ejja kundeetera ebizibu kati bano abayaayi begattibwako bano abapulanizi b'ebyobufuzi ababadde mu kisaawe ebbanga lyonna bajja kundeetera ebizibu n'akyanga amapeesa ge kakati Muwanga alwana ne Gen. Museveni alwana Muwanga tamanyi nti naye ku lisiti ya Gen. Museveni bamulina nga suspect naye nga tebamugamba bugambi bintu byonna n'abikola amahoteri n'azimba bajjati n'ayongerako buli kintu kyonna ennyonyi agirinya akomyewo afuuse haaji tewali mutawaana time is the best judge kakati ebamala okuba ttiimu ya Muwanga nefuluma Nuupu ne bamakinga ne sure nti okukwatagana tekukyaliwo Muwanga ne bamukwasa obuvunaanyizibwa okukolera ddala finishing n'akola finishing w'abaani w'aba comrades be bw'akola finishing w'aba comrades be ne constituency n'azigaba se buyeewo obuyinza bungi nnyo eno n'agigaba eri nebeera vacant eri nekola etya naye nga ebyo byonna bifuumuula Kampala ebigambo bw'agenda eri ewuwa ekibibi asangayo force endala emukuba eyamulemu okwanalayizinga engeri ku level emutuuza ne mu bitaba gumanyi candidate nga gwe incumbent abavuka ne bakutuuza mu bitaba akamanyiro kali kanji okitegedde wabaawo force ey'enjawulo ekukuba kakati Muwanga force eyo n'emukuba nga yamaze okukola finishing ku banne bw'amaliza okukola finishing ku banne time ye neetuuka jjajja n'abikula ku fayiro ye agamba it is time for Muwanga yes emirambo 10 waka mayinje kitegeeza kikanga bw'omodula eyo emirambo 10 waka emundu eyakuba amasasi agoze ziri zibayita wakadaala baafa masasi masasi Muwanga ayina emundu ate ayina wadde akaso so bwe baba baafa masasi ani yabakuba anti kakati basirikale be baakuba abantu that is the fact sani aba responsible government yeba responsible ate Muwanga akola kimu anti kakati Muwanga anti time ye olinga ogamba nti kyoka sekirinya yata abantu gumaindiyo nga senior journalist Segirinya ne Alandi even to sponsor Masaka even to sponsor katugende yali talina busobozi ye bukwata jambi but even to sponsor okitegedde nete yafanga ye file jaliko kakati politics ono Simon wetaaga umwongero oyongero okumuwa obudde to analyze events eziba zikoze ki ziguddewo kati Muwanga time ye yatuuse ng'akubye banne nga bali bakimanyi nti ali vulnerable so katumuclosing eyo tiimu yonna tugikole ki tugiclosing jukira bano tebaakomyewo bampuuga ekitaabakomezaawo ate jjajja yafunye intelligence endala Anita Among alabika ayina investment gy'akola eno bwe giwunye eno gyali addukira eri nga wanywevu kuba yafuna intelligence ku ssente ze baali bakozesa biri by'obadde ogamba mbu baakoze eki mbu kibadde kirowoozebwa nti bazanya ne jjajja ate ye yabafulumiza kuba bamuwa intelligence ng'ate ssente ze bali mu kukozesa mpitirivu nnyo zaatalaba wano bwe zaatambula mu netiwaaka ye zaavaawa mu bateekeko ezisingako awo ne bazibateeka kuba yetakamiza wali eri bona ne bafuluma ng'afunye intel nti ono maama right honorable speaker
ayina extension gyakola mu politics just in case nga giwunye. Ebyobufuzi birimu ebibalo bingi sayo. I love, you know, tuziyita conspiracy theories. It is not a conspiracy theory. I'm giving you facts. The Inside Out, the General Moses Bigirwa, ndowooza eyaleero katugigalirawo tutyo. Njagala okujjukiza nti olina omukisa okujja gye tuli ku SML News Yugi wano Ekigoowa Ntinda okumpi ne Watoto Church. Tulina courses entonotono mwezi gumu ku myezi 6 okusobola okuyiga practical skills ebyokukwatako n'engalo ng'oyiga okuba ebifaananyi photography, okukwata entambi videography, okutematema ebyokutte video editing, okudoligadoliga obuntu graphics, okuyiga okusoma amawulire news anchoring, okuyiga okugawandiika news writing, okuyiga okugawaayo news reporting, okuyiga ebintu bingi mu kisayi kino eky'ebyamawulire nga kyoyiga okiyiga leero ekyogenda kukikola. Myezi 3 ku 6, sente nsaamusaamu, osoma mu budde bwo. Leeta omwana gw'ayagala okuyingira ebyamawulire. Oba gwe yabisoma nga waliwo kyotamanyi ekyokuba munamulenga tomanyi kukwata kamera, jangu tukikuyigiriza mu ddakiika ekyo obenga okiyize. The SML News Yugi bulijjo, The Inside Out tusinkana oluddako. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.